Yes, mbaniza kade kale mwasibye mutya muri mutya bagita Fadi TV abali katamba tumedeko ne Saudi Arabia abali mu Bahrain abasinza mu gwanga elia Oman mubanyo kubanga mu following no kubanga mu subscribing ne munyigane kade comment section weli abaka bontira mu comment section ate osigalinga of following apera video no ka like ate onyige ne kade nyiga kada utaninga ka notification bell so that ojja kufuna ka notification whenever I upload a new video ku YouTube channel yange ya Fadi TV. Stay on YouTube platform, stay on YouTube platform, stay on YouTube platform. Ojja kufuna bisinga ate ebyo mulembe ebyetabu entertainment news wano ku Fadi TV. Jifollowinga ku Fadi UG news na YouTube channel yange jifollowing nayo munange tani kubanga ojifollowinga eno bwentekayo video neringa ntekayo eno bwentekayo neringa nteka nonsonga muzi supporting zoda Fadi TV yuji bamuyita Maureen Nantuume yabadeko onako lugulo ewa Pastor Aloysius Bugingo era ndowooza olingirawo Babadde ne Suzan Makuula ne basinga beebuuza Makuula gwatajjako masiki wabaati abantu bonna tebambadde masiki naye gwe oli mu masiki gwoli mu masiki okweka kyekyo maama kiki kyokweka ekyo okweka ki nange social media girabe edduka mukazi watu Makuula bamugamba okweka ki maama ekyo okweka ki gwatajjako kimasiki gwatajjako kimasiki ofaaki atanke Maureen Nantuume yabadde wali ku Canan ewa Pastor Aloysius Bugingo munange yabadde onako lwaggulo ku Sunday ng'akola ki ng'asaba naye abasinga tekyabasanyusiza abasinga beebuuza ne Nantuume mu kyaki zonna eziri mu Uganda walabyeyo ya Pastor Bugingo eya Canan munange ye walabyeyo bana abantu baakyawa Pastor Bugingo abantu baakyawa Pastor Bugingo ne munange eri abamwagala Maureen Nantuume olaba mu kyaki zonna yalonze yiye tebategeeza nti munanga mukkirizamu era amwagala owaye tetumunenya no munaye buli muntu aba ne kyayagala munaye tetujja kwagala te kumukola ki kumutegeerera newankubadde abasinga bamukyawa naye munange tomuleke yakola ekyayagala naye nga munange yabaddeyo ninga Yesu ali Makuula abasinga bakyemulugunya ku masiki eyo bamugamba okweka ki emimwa gyeminene ennyindo yennene kiki otukweka ki ekyo maama otukweka kyekyo mwalwanyeko ne Pastor Bugingo nakuba ozima okota mu face nefulubala lwaki okweka fwasa ali social media ate baakyawa Suzan Makuula baba abana ku social media bamukyawa ne bwayogera ki era olengera comments nga baba ziri ezirumba ziri ezisabula nga zikola ki nga zeziweerezeddwa munange byebyo nenge nobagita Fadi TV yuji mwena mbebaza era mbagamba nti mwebale nnyo okubanga mu followinga stay on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ati ebyomulembe mbagala nnyo mwena era mbagamba nti mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kukade bamuyita mukyala Maureen Nantuume munange yabadde ku Canan Pastor Bugingo namuwane ku mukisawo namunaza ku mazzi ag'omukisa n'agamumansa maaso seba abaana ku social media baagirega amazzi ga Pastor Bugingo bagamba Pastor Bugingo just oyaba shampoo gwasamuliza abantu abadange social media girabe edduka asinga bagamba just yali president basiziba abakazi bafuira mu nviiri zaabwe zino zikola kirimbo zegololooba zino enviiri zino nga wolengereza Nantuume za Maureen Nantuume ezo bwezityo mbu just yali sipule abamu bamuyita shampoo adake bamuyita shampoo ne bagamba shampoo gwe banazisa mu nviiri so gwofererako abantu ogamba nti mazzi gambukisa ne bannange social media si nyangu bannange ate kasita bakunyiigira oba owedde kibula Pastor Bugingo ne wakola ki abaana bo tebaagala kumanya basigala bamusabula kusabula busabuzi naye nga Nantuume yagambye munnange
nze mundeke negende nesabire wa pastor wange era kusale kyabadde n'agamba why nze mundeke negende wa pastor wange mwe mwabamanyi zikangende bamuvuma mwabamanyi bamuvuma mwabamanyi nze kanegende nkweki nesabire ku Canan Land ku Sunday era nga Sunday service yabaddeyo okuva ndowooza macha paka ndo yasaba nga 9 esekawungesi n'alyoka alekera agende ewaka n'alyoka agende ewakaawe nenga munnanki yabaddeyo nenga abasinga bagamba ne maama mukyala Nantu Maureen kyaki zonna olabye Canan Land n'abagamba nze mundeke bamba temwagala nze munnange mundekere pastor wange wajita Faali TV mfolengana ku Faali News upload simba na mawulire agagatambula stay on YouTube platform batamedeka abali kata ne Saudi Arabia bali mu kibuga Riyadh Saudi Arabia Pretty Aisha nkutumiddeko wabale kubanga ofollowinga Faali TV yoji badange byebyo Maureen yabadde ku Canan Land onako lweggulo era nga yasabide Sunday service ye yagisabide musubscribing ate munyigene kale Faali News gifollowing Faali TV yoji ala TV Uganda no kosani KBTV jimwera